oyina okwesiba 3 obaje wesibe 10 njagala soko kimanyeni mu ggwanga toyina parliament era tewalonda mubaka era sagala oddawo oddemu ko nyambo walonda mubaka mbono musindika mu parliament kubanga kinewunyisa kyennyamiza parliament yeggwanga okutula neteesa ku Nyege how can you imagine eggwanga lyago okutuka ku level ya Nyege liya Nyege abana bagenda okukola sex n'okweyambula n'okola ki ne muteesa ku sente zaabwe nga beesasulidde nga tebeeyagalidde n'essaawa ya leero omukazi ate omusumba okusinga bbaawe ne sex tewakyamukola pastor yagambye musumba yagambye tetwegatte ne wiiki omusumba abeere wako omusumba nafuka musumba yagambye sikufumbira bungi Matayo bosoma Matayo omanyi Matayo 16 gamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe bwe banoga emisali bwe banoga emizabbibu ku misali kati yogera mu Matayo 25 yogera ku bannabbi b'obulimba ate gamba nti balibeera bangi era balijjira mu bungi bannabbi b'obulimba naye mubeegendereza abo kati bannabbi b'obulimba bafuuse problem eri obulamu bw'abantu ne Katonda gye yandikuyambira takyasobola kuyamba kuba kino ekizimu kikweziziseemu osanga pastor nga alina akasenga akatagulwa naye nga ye pastor naye nga muli nze na pastor yatwala ng'okuyimba ye mukono nga alina akasenga katagulwa kati lumbi ne byesatuuka nze nga ngenda nkagula ng'akumya omuntu omunnyo wali ebyo tewebiti wali emindi wali ebiki ndowooza babeera bakomera ne muwunga abalala bali mu mbaga bali mu kwewasa bali mu kuspendinga sente bawoza Uganda is breeding abalala bali mu Nyege mu parliament ya ggwanga abalala bali mu kutiisibwatiisibwa mbu tugenda kufa balina n'obukubi abalina emmundu ezisukka mu 3 muvuga emmotoka za buwumbi kati olw'okufa batambula ng'ebiyenje kakati awo what I'm going to do wabeerewo ekikolebwa okujjako nga lina eggwanga anyway lina Amma tugende maaso so kati Nyege tekivulu ekiriwo bye biki Nyege weebusooka bye biki nanti ekyo ekivulu naye kiringa gachi nga blanket and naye bannanga ni afuga eggwanga lino Rostand Rhyme ani afuga eggwanga lino ate nina mubuza gwe kuba gwa advisor we kubanga tulina ebibuuzo bingi naye answers ntono era Munnayuganda ndaba wooli oyina okwesiba 3 obaje wesibe 10 njagala soko kimanyeni mu ggwanga toyina parliament era tewalonda mubaka era sagala oddawo oddemu ko nyambo walonda mubaka mbono musindika mu parliament kubanga kinewunyisa kyennyamiza parliament yeggwanga okutula neteesa ku Nyege how can you imagine eggwanga lyago okutuka ku level ya Nyege liya Nyege abana bagenda okukola sex n'okweyambula n'okola ki ne muteesa ku sente zaabwe nga beesasulidde nga tebeeyagalidde mu blocking baaki era mwogerako baaki era kiringa ebivulo birala nga obulawe bategese bwe bateeka ebivulo nga mwabadde mu nnwaji nga mwabadde mwani nakyo bwe kiri kati entegeera yoona yanyumirwa lulinga bamukutte walungi yanyumirwa bago banyumiza yetwala era agenda ayagala ng'omuntu egwe mulamu ne mukwata parliament namba ne munegotiatinga ku Nyege speaker wa nalabye prime minister can you imagine nabbanja really kubintu ebiri mu ggwanga abantu bafa tulina abantu abasibe nga basewanyana bawezezza omwaka muganye okujjayo obujulizi okulaga ebituufu ebakola bwe baba balina ekituufu kye bakola mujjeyo ebijambo batemesa abantu mulete obujulizi babasalire tumanyi nti basalire emifameza bezikaka n'emitima naye tulina abantu abo basiba omudrowe bato tulina abaana abalala bawambibwa abakwatibwa mu byokwekalakasa abaana bafiire Saudi abalala badde tebasasuddwa sente zaabwe abaana bali kudda ku masomero school fees bazongezza abaana bamu babaganye n'okuyingira abasomesa beekalakasiza ng'okwata parliament namba tulina ekizibu amasannyalaze mwatandisa ate mbu tugagula Bulaaya mbu simanyi tugenda gagula luddawa kati imagine nga teffe tubaye tugatunda nga gali wano waffe simanyi balina eggwanga otyo lina eggwanga oba mumanyi nti mulina ebimmonde byammwe ebitonono bye mufuga mulina ebimpemempeme byammwe mwatufuula bingiringiri biri awo nti mumugenda kumanya ne mwesaliramu nga abantu ab'olubato kyeki kyenaga nti neggwanga lina abantu abalisuubula babale ffe twagala mutugambe kimu teggwanga mwalisuubula abantu ab'olubato tukole nga tumanyi tuli ba slave bwe tunakola nga tumanyi tuli ba slave tujja kusobola okwesevingira tujja kukakana omutima tumanye we tugwa naye obuzibu bwe tulina tuga ensi yaffe ate nga si kye kituufu ekiri kubanga ebizibu ebiri mu ggwanga n'okusinzira eggwanga bwe liyimiridde
abapasita bakuba abantu emigo babawanda ebikolondolwa mukamwa pastor no wanda omuntu omukanwa okawulidde yasema nkongerekana okawulidde pastor no kwata emigo noga omuntu mbuterera muterere terere taka terera oterera ki abantu bonna balina church mu Rwanda kagamo lwabagoba bayingira Uganda ne bakola church ne mama balina ebimpemempeme wano tewali waga akuba ku mukono ne bakola churches bano simanyi bamutula ku messe simanyi kabaka ganda mutula ku mbalabe simanyi mutula ku ngo bonna muwalula ku nfudo badda mu churches abalabe ifuka bafuka basheka balombi badduwa tewali ayamba tewali simanyi na ministry ekikola ky'abantu ina mulimo ki ate kyenyamiza bano abansajja bagenda ne bawayo sente mpitirivu tosobola kukwata ku macha n'ogamba church ziringa church musaba okuva ku Monday paka ku Sunday nota koma kusaba ku Monday paka ku Sunday nogatako wano balina morning hour simanyi midnight lunch hour night mayor simanyi nomugamba ntinno da tusaba kiki tetuganya okusaba kulungi ne Katonda mwagera mukiririzamu naye ku nsaba na Uganda gye basaba singa Uganda yesinga emirembe ndoza Nazareth yandize wano kubanga Yesu yandigambye bano bannange basaba abasaba okuva ku machapaka osanga omusumba nga talina business endala akeera ku katuuti lunch hour morning hours simanyi night bichi simanyi bichi break night ngaliwo kusoloza busoloza abantu bemusabisa okuva kusane kumane paka kusane banakola ddi banagana ddi ku businesses atenga buli omale okusaba basaba sente bayina ekiwebwayo ekimu ekye10 simanyi gula mafuta oil simanyi gula bumonde obutungulu simanyi bichi buli kintu ne mwesanga ngendigaze zifidinga family ya pastor mwe bali nyo temukomoko ne babaguza ettaka liringa ettaka mukera kumanya bagatwagala obuwumbi bwe buti kugula ttaka ndigenda kuzimba church ne mwala okusonda obuwumbi n'obuwumbi naye ng'omuntu oyo abagamba twagala sente za church ali kisa kinnombu bwati ali omu ne mumugulira ettaka bwe mumala okugula ettaka ne mugenda ate nabagamba twagala kuzimba church era mulete obuwumbi nabo ne mubuleeta church ya muntu omu n'amanya mu receipt mubeeramu atya muchapa mubeeramu kugamba endigazo zaafukira ddala mongwa zaafukira ddala ndiga mongwa oba muine ekintu kyemuteeka mu bantu ne mbawunza kwa bino nze nfunda n'omusawo omuganda nga mama fiina omulaba tasobola kumala wiiki nga talina bayambi tasobola kumala mwezi kati yavuddeyo n'ayagala kutwala ono omwana gwe babadde bakuba emigo tasobola kubeeraawo natabako kyakola kwegamba olaba nti oyo musawo omuganda ajjanja abantu netu naye ayamba abantu afeedinga abantu mama fiina nze nagenda kama mafiina togenda nga mafiina nga bana badda ku masomero atuula n'omusanga ne million nga 3 nga za school fees bana babankola ku mawulire bonna ku media bonna yabaza ku masomero yabawerera bani nabola baba basajja bakula bali ku courses bali ku degrees universities mama fiina yabawerera kati kwoteka bana abato kwoteka bateyamba kwoteka bakaza bakadde kwoteka bange yakuye simanya mwana yannemye kakati mama fiina asinga basumba malaika eri ne wano malaika je tuine yesigika so omukulembeze gwanga watabeko kikolebwa oba ministry zitayimukiremu kutaasa abantu ku machacha agameruka kati buli wantu olaba tatukyasaba kupangisa maduuka manene buli olaba ekibangirize kinene abantu bakipangisa bakikoze mu church buli olaba edduuka ddene ng'osobola oddigatta balipangisiza batina mu churches kati fe abasobola okukola businesses tulina mu lukuubo mu nkuubo ettaka lyo abantu baliguze church so nze ndowooza eggwanga lino bannange mutusaasire abali bannyiniryo temusobola kuleka abantu ne babbibwa bwe bato nga musirise kubanga amazima okutegeera siteeka nti buli muntu ategeera abantu bali desperate you know abantu bali desperate omuntu anoonya what to do agenda okulaba nga agudde ku mugwisiri ogweyita omusumba agudde ku musonto ogweyita omusimanyi nabbi agudde ku mugwisiri ogweyita ki kati bana abantu batebogerako kubanga bamanyi bajja kutta balina sente bajja ku nze nja kusigala nga njogera kubanga kitusobola okukola freedom of speech tetuna kintu tetukwata tubasobola balina sente ate bazijja mu bantu musumba kera amajja naga nti njagala emmotoka ya buwumbi 4 endiga nezisondo emmotoka naye nga gwe tolina wadde wirubale ewuwo tolina wadde akatasaketaka ne mugulira omusumba emmotoka ng'etunula nga muntu nga mugikomba bukombi mujolesa lulimi ne mugiretanga mufukamidde musumba wayagala esuuti mbweva kadali
ndi bulungi ogamba kimwanyaze omusajja oluke akera matanga njagala suuti naye suuti njagala ye Canada nemwaza nemweta miliyoni agamba omugula suuti kwegamba simanyi okutegeera siteeka nti muntu ategeera naye kino kyakufumitiza kigende eri bantu ffe tukuze nga tulaba abasajja ba sheek abatuufu nga tebabeera ku mitimbagano nze saalabako dduwa gye balombera ku mitimbagano basheeka babaddewo ffe tukuddemu basajja bakyala bayisiramu abajja tinulumpungu batukuziza nga tusaala zitalawiya zaani zonna nga tumanyi eddiini naye nga toliraba nti sheek ali ku mutimbagano kwaleekaanira tetugiganye naye wekibeera tumaki nabaffe nabayemwe bajjira n'abasumba bennyini kyekyo ezizaaliwo era abasumba tubeetaaga kuba kati wano obala abasumba nze kati nsabira wana Bisamuno Kakande nkakasa nti musajja wa Katonda omusajja wolaba pastor Bujingo olaba nti musajja wa Katonda olaba omusajja Bugembe olaba nti musajja wa Katonda era alina nebikusikiriza okugenda ewuwe alina ne bwakulya wayogera naawe okitegeera ne pastor Bugembe omulaba ne bwaba akunyonnyola omulaba ali very humble nebbanga lye bamazeewo Babugembe singa yowanda abantu amalusu mu kamwa singa bakuba abantu emigo kubanga bo baluddewo balina ne komandi ate ndo balina mu obwesiga balina ne komandi asoga bagalamira naye sawa ya lero omukazi ati omusumba okusinga baawe ne sex tewakyamukola pastor yagambye musumba yagambye tetwegatte ne wiki omusumba abeere wako omusumba nafuka musumba yagambye sikufumbira kati sina kufukamirira omusumba tulaba bananga omusumba Yesu aganye banange ensi abasajja temukyabawa bitiibwa olwo nobeetwa n'amaka amaka ganabeerawo gatya nga bawo tokyamuwa respect owoza musumba yagambye buli kimu omusumba agambye omwana asesegena kumuyonsa omusumba agambye omusumba agambye abala mugenda okunoonya abasajja nemugende nemufuuka bijjolooto kyakya ogenda mukyaki mbuloonya musajja olukwanako ono ye mutuufu nva mu kyaki ne bakukwabula wonna n'ogwawo omanyi abasajja bameka bakwe bakakongole bajje mu kyaki kubaliko yali akuwasiza kwegamba wabeewo ekikolebwa mu bunnambiro singa tewabaawo ekikolebwa nalabye omulala ng'anaaba amazzi bayibuli eyogera Matayo 25 olunyirira lwakumeeka yogera ku bannabbi b'obulimba ate bayibuli yagamba nti muli balaba mu bungi balijjira mu bungi Matayo bosoma Matayo omanyi Matayo 16 gamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe bwe banoga emizabbibu ku misaali kati yogera mu Matayo 25 yogera ku bannabbi b'obulimba ate gamba nti balibeera bangi era balijjira mu bungi bannabbi b'obulimba naye mubeegendereza abo kati bannabbi b'obulimba bafuuse problem eri obulamu bw'abantu ne Katonda gye yandikuyambira takyasobola kuyamba kuba kino ekizimu kikweziziseemu osanga pastor ng'alina akasenga akataggulwa naye nga ye pastor nze nina pastor yatwalanga okuyimba ye mukono ng'alina akasenga akataggulwa kati lumbi ne byesaatuuka nze nga ngenda nkagula ng'akumya omuntu omunnyo waliyo ebyoto webiti waliyo emindi waliyo biki ndowooza babeera bakomera ne muwunga eye mukono era in fact yafuna n'ebizibu n'ava nawo so nze nandirowoozeza nti churches oba government eyambe ku bantu ababbibwa abantu babbibwa kubanga bali desperate ekyokubiri nti tebamanyi balekewo abasumba abasobola okufollowing oba babaddewo n'abantu nkubalidde basumba kati nga bolaba Bugembe bolaba Bujingo bolaba Kakande babaddewo n'abantu for long time towulirangayo what and what towulirangayo kino nti oba kino kyesitaza abantu kino tewabakolawo bati newe bati babaddewo bbanga abantu abali bafolongedde balina n'amaanyi agalagira naye olaba bo tebakuba abantu miggo omusajja n'agenda n'anaaba n'abasaniramu nemunywa onywa ki omukoka we amazzi gafusenamu ddala mwe muli bimongo byaki okitegedde bajja napama mu mazzi munywe abalala babayambula bwerere mbo babasiga oiro ojja n'akaleeso abalala baguza soda omugula emitwalo 2 ecupa 2 yes ate inamugula ku kantini ye n'amukuyira wenna bw'omugule walala batakola owe yakola kama business nezibeerawo omukazi alina business n'omwana akojja n'omwana wana alina business ku bantu bebamu kati abantu banabeera ddi ne ssente era banaakola ddi so wabeerewo ekikolebwa parliament ebintu byalina okwogerako naye eri mu nyegenyege
parliament kyeyogera ku Nyege twabalondera ki twalondera ki ate muntu kakasante tulina parliament omuntu amanye tetulina government Uganda telina parliament okusinzira kubiriwo olabye ddala nti tetulina parliament ya ggwanga abala bali mu mbaga bali mu kwewasa bali mu spending sente bawoza Uganda is breeding abala bali mu Nyege mu parliament ya ggwanga abala bali mu kutisiwatisiwa mbu tugenda kufa bana n'obukubi abalina emmundu ezisukka mu 3 muvuge motoka za buwumbi kati olufa batambula ng'ebiyenje kakati awo what I'm going to do waberewo ekikolebwa okujjako nga lino eggwanga anyway lino eggwanga lyadobonkana omanyi nti Uganda eringa geyeena Uganda kati geyeena ekyomusiwa omugezi yalya toyina ayamba Uganda kati geyeena wetuuse so nze nandirowoozezza nti wabatabawo kikolebwa mujja kusanga abantu nga bokezza abantu nga kibwetere omuntu abasobola okuba abantu emiggo bwatyo twandeba kukiwetere omulala era kiwetere bwe yakola n'oyo omusajja yakubye abantu emiggo wansi mu muterere wekanungu yava kanungu najja yes kibwetere yeyanaka yeyo ky'abantu gamwali gomanyi yani nzana okola nga yakola kya kyendala nga yomu betwendyera nabo wali omumanyi wamulabako gwawulira nga kibwetere abantu akera mu muntu wava embalala nga agamba erinnya nga akyusa ddala Kampala eno waba abadde kabaka ganda eri abakabaka zungu abeera simanyi kiti nze nabeera n'abo abagezigeza babafere mikwano gyange mbadde mbeera nnyo nabo like bantama mbadde mbeera nabo nga ndina mwavu nnyo naye nga erinnya libamuyita emakindye si bamuyita ekayabwe libamuyita ekayabwe si bamuyita emasaka tomulemesa bbi era bwomuyita takutunuulira aba takumanyi so nze ngamba waberewo ekikolebwa gavumenti esobole okuyamba abantu baayo naye bwetebayambe that is too much nongera okwebaza minisitule yasobodde okulaba nga abaana kyalivudde eri muzeeyi kuba nze nabagamba nti era muzeeyi ngenda kumugamba ne Geno Mwozi mwebaza kuba namusaba kusipiiki ne munyonyola ebintu by'abaana namulaba nga akambwadde nyera nakyo agamba n'alagira ne balagira ne ttiimu naye era tujja kwongera okusaba abaana bongerebwe abaana batasasuddwa baweebwe sente zaabwe abaana babongeze ku misaala abaana babawe ku time ewummulamu ekyana mu abaana muyige bwe mweyisa mukitemanye nti mwagenda kukola mwagenda kunoonya muleme kweyisa nga ate bakitalo nnyo muleme kweyisa nga baboosi mufuuse problem nammwe kennyini apu kabafuukiddeyo leke kabanemeseza n'ebyokukola mwe kennyini mwerekodinga ebintu ebiswaza omuwarabu wanakera kumakya nasazaamu contract nagata kyabaagalayo kubanga tukyayogera wano naye bujja kuca kumakya babagambe naffe tetubakoere temuleeta gasasiro wammwe kubanga bemwekola bingi bannange ebibi bingi nnyo naffe nze ndabira ku bakozi ffe betulina wano olaba omukozi omulabirira omuyisa bulungi okola buli kimu okimuwa wano mu Uganda just neera ngaomulaba omala biseera tomunyonyola so anammwe abagenda okukola mweyise bulungi nga abagenda okukola mumanye ekyabatwala manya nti naginajja kukola ki ekyakuleeta kukola yes kola ng'ofumiitiriza temutya kwogera bemutasobola kukola temutya kwogera mazima kyotasobola yogera nti sikisobola oba obeera ku contract gye wagenda wasayininga ki abamu temusoma mu contract wasayininga kola ki kitegeeza wabisayiningira walowooza abantu ojja bisobola abala musome contract ze mugenda okukola bagambye okusiimula gwe muganda najja kusiimula buli osiimula mala tuula mugambe tunulya contract gye nasayininga mulimu ki anti gogaba bossiwo anti obuzibu obuli bwonna obusinze fake agents yes naye fake agents bafuuse problem webale fake era nja kuba omulanga kampani eziriwo ezirijesala ezemanyi anti zikyuseemuko mwana omututte Dubai tutte kata ne contract tagitunuddemu bwayagala kulinga contract ate omuzene naninga kubanga gumala okufuna obuwumbi n'obuwumbi era badde mubamugule olinga yasuubula emmongwayo omusudde ku office takimanyi tokimusomedde ali n'okusomesa abaana tebasomesa baana kimala temukyasomesa abaana nze ndaba ku mizigo baleeta mayinza okufuna lumu ne bakuŋŋanzamu abaana 3 olugenda batwala ku airport ne batikka tebasomeseza
babaddenga bamalaya wano badde beeyisanga beyagala nena namwocha n'atandika bandoga amambuluga n'atandika bankoze bati bannange nze nandowoozezaamu kampani eziri registered ezimanyiddwa mulwana okulangana mwekenyini mwerwanako okujjawo fake agent kubanga kino kiri eri kibakwatako nammwe kibakakatako kubanga buli mwana agenda yawooza kampani alowooza kampani ntufu ye mututte ate ne mu kampani mwenyini mulimu era abaana bagenda ne basoomoozebwa tetuganye ne wano tufa ne wano era abaana bafa era buli lunaku abaana bano bafa naye kisinziira omwana abendi afe ng'afudde bituufu yalwala ngera bwanwalirira wano bamujjanjabyeko bakoze buli kimu oba balemeddwa bamuzizza mu bulungi boogedde mu bulungi naye eri olwala naye ng'oli muddu tolina kulwala tolina kukola ki tolina kuwummulamu olinga mbalaasi olinga ndogoyi nga n'endogoyi ewummula so ebintu ebyo biruma naye omanyi abaana bakubamu amaanyi okuboogerako kubanga si be bategeera ennyo abategeera gye bali naye mulina abatategeera gye bali ate nga nabo bangi ne bwe balwanirira ekirungi bo balaba nti oli mubi oba bafunamu oba okola kitegeera so bamalamu amaanyi so nze nandirowoozezza nti nabo beefeeko nga bo berwaneko okulaba ebintu bye balikodinga ebiswaza kampani zaabwe ebiswaza Uganda kwesa kijja kutuuka waliyo abaana bali proud of Kadama waliyo abaasobola nga Kelvin Kayanja ye waamusala n'akkiriza n'agamba nti ekyeyo kiganye n'akomawo nkimanyi mukwano gwo nayiza naye kati ali oke nti ogenda ebweru si enkomerero oba okulemererwayo waliyo abaana kati batissa bakomawo nze abaana mbazzaamu essubi n'amaanyi tibabatisse mukomyewo fine good and well almost the best eyo si ebadde enkomerero feva omukisa gwa tegwali awo ogenda kudda maybe okimaking wano kisinge n'okusinga kibere plus so nze mbaga mubere strong mukomyewo temwekweka temwemalako mirembe mwagira ne bigana nga okola business negana na wano tuzikola nezigana wala tuzikola ba brothers and sisters negana ogana nakola kino kyagana ndoza tumalirize nyongere baga ntubadde kusula motors sula motors tutunde moto kempya n'enkadde sula motors tusangwa kiwe kusala road ndozo ziwulira ezo ze tuogerako oli wademba okujja n'okola choice osinga kademba okujja n'olambula n'ogamba kangende kusula moto male kulambula kituufu nfunawo ki enyimiridde ntya nkugamba nti osobola okugula emotoka ku kibanja mpola kubanga ffe ekyenjawulo kye tulina wano waffe tupangisaawo sula motors weeri era omutwala leero tukoledde mu office naye muganda wange ndowooza gwe yagula kati ataagula motoka ndowooza kati ogenda kulinnya ku nyumba ekutwale okole so gula akamotoka osobola okufuna emotoka ku kibanja mpola emotoka yesente ntono okubanga season mugiraba ate tutumanyi egenda kuggwako ddi ng'osobola okgenda ku business n'oyiyiza abaana amata wate omuntu yenna munnange naddala abawala weeteke mu class abawala banyumaganye naye omusajja nakwana dinyenya ku busumuluzo obwo ng'omuzimu gugobe ewaka oba kitawo teyagivuga gwe givuga ogipaakinge ne mujja wannyoka agambe bannange singa nze nazaala ono opaakinga nyenya kasumuluzaako musajja akuyise musajja akutute ku date musajja wakola ng'akanyenya naye omusajja n'akuyita n'olinnya bodaboda n'ogamba bebi soko mpeesa tubitaano boda eyimiridde wali mpaya akasanvu musajja akuyita paakinga ategere nti namuyise namuyitidde bw'anaaba asimbula nja kumanya bwe naamusiibula kati osobola ogenda kusula motors oba oyinza okuyita ku 0701879187 direct obera mu office ya Sula Motors nobabuuza nobagamba naye nfunayo ka duet kano mwenteekako $5,000 oba 10 nsasula ntya mpitawo mujimpa nengenda njagala ya business aba tourism abakizo n'emmotoka tubeera nazo ab'amasomero abaana kati bazzeemu osanga taxi ng'etikka abaana b'omuntu omwana n'abanga omugugu abaana banna babatikka mu ntebe emu jankusula moto ogule emmotoka omanye nti ojja twalangako abaana banneiba 5 omanye nti wano pikingawo wange n'abange 2 n'abanneiba nowooli amafuta tegakubula oba bwanyini family zijja nkuwangayo ate osobola ogula emmotoka era kusula motozi emmotoka n'ogikozesa nga Uber nga wekutuusa ku mulimu egenda n'ekola ogenda okuva ku office ng'ekoleddeyo $7,000 ku 8 abantu amufe tosibidde mu buddu bw'endowooza just mindset change situla bwongo bwo osobola ogula emmotoka kusula moto nga ya business otuuka abantu n'obikkula emmotoka yo n'ogamba engoye ntunda ngoye ntunda kino ntunda jeans ntunda engatto ng'obikkula bikuzibuuti bwoti ogula obuguza ne bakebera abantu banje bali ku mirimu gyabe nga tasobola kulonda ngoye z'abaana wadde ogenda mu downtown alonde naye nga atazaagala kati bw'ogula emmotoka yo ovuga buvuzi n'osanga bali abasajja abangi abakazi bangi batudde awo bali luddawa olaba abantu no parking nga bagamba naye ntunda kino n'oggulawo perfume biki ebyo bityo makeup yonna so ebintu bingi nnyo mobile shop abantu batakyabona abala n'amaduuka ogula emmotoka nebeera mobile shop
so ebintu binnyo byasobola okukola ngoze kusula motors n'ekikwetagisa gwe kenyini nojjawo bagambe ekigambo kimu ntiyita ku 0701879187 director b'Uganda Sula Motors tuli tusange ekibuye mu junction ya Salama Road banga kiriawo ku Ntebe Road wennyini wetuli oba kuba kusimu mumpya abeerawo mwajjako waliwo George 10 minutes aba kutujeko engalo tulina senior pilot Kaye ajja kuyisa bulungi nnyo sobola okulaba Kenya media tulinawo bawo omunyi w'ekyalo tulinawo yanga biyoni ya kamoga asobola okukolako bulungi nnyo kuba amanyi business tulinawo mutabani wonna ku Masagazi Lex naye akikwasaganya bulungi era amanyi bulungi nnyo okwandolinga abantu okugenda tulinawo muzungu Dalmate kyenu enjawulo ya Sula Motors tukuwa motoka nga tukwesiga nga tetukuguza buguza ntwagala sente zo kubanga nagambe wano tupangisa awo tugenda sengukawo tukuwa motoka nga tumaze kugiraba tulina muzungu Dalmat ne Kabaka Bwete tujikola boost tujikola ebintu byonna bena tujisitula tugenda okuwa motoka okusimbula okuva mu kibanda kya Sula Motors ngo tutte motoka nga tumanto so jivuga emyaka 7 nga talina nkenyera era osobola okugiza ne tujigula osobola okugiza ne tugikyusamu ebyo nabiri ku Sula Motors ategenda mu Bugu eriyo estate ogule ettaka etaliko nkayana nyongero bagambe kigambo kimuntu yagalenga bannayuganda tutweyagayize ngaffe bannansi kubanga tetugenda kwera abantu bansinda